tulina eddoboozi ng'Obwakabaka erigamba nti bannabyabufuzi ku mitendera gyonna lyayanira eddembe ly'abantu. Tusabye eddoboozi eryo lyeyongere erivumirira ekiwamba abantu n'okunyigirizibwa kw'abantu. Afande. Abemulisa bandivuddeyo mwamukutte dda naye era Ate nga batuyise tusembere. Sembere wano. Salma microphone. Salma, fukamira. Just fukamira once. Nkyaya leero nkyazizza Honorable Kyagulanyi ne bazze nabo Honorable Muhammad Muwanga Kitumbi, Hajjati Biwirika, ate ne Honorable n'abagabe okuva e Kasanda. Nga bwe mumanyi nze mwana wa Kabaka omukulu. Okubeera mwana wa Kabaka omukulu kitegeeza nti abantu ba Kabaka bonna nina okubakumaakuma n'okubaaniriza. Nina akakwakulizo kamu wessiraba yoyo atawa Kabaka kitiibwa oba atamumanyi nti Kabaka ye kitaffe. Era olw'okuba Kabaka ye kitaffe kyekinfuula omwana w'omukulu. Mu kkowe eryo nnyaniriza abantu ab'enjawulo, bannabyabufuzi ab'enjawulo, abalina endowooza ez'enjawulo, abantu abasoma eddiini ez'enjawulo, abantu ab'amawanga ag'enjawulo. Baaba obeera omwana omukulu obuulira kitaawo ebifa mu maka. Awo nno mu kkowe eryo nasanyuse nnyo okwaniriza Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yazze n'akulembera oludda oluwabula gavumenti Honorable Mataasi Mpuuga naye emirimu gy'eggwanga gitwala. Kale ssebo nsanyusa okukulaba, kankusabe okuze ku bantu bano beeko ne byonna babagamba nange naddamu n'enjogera. Olwaleero twakyaddeko embuga era tuwayiza muno ekitiibwa Katikiro okumala akaseera. Tuwayiza ensonga nyingi nnyo ez'enjawulo ezinyuma n'ezennyamiza. Tukonye ku bintu bingi nnyo bye tutajja kubattaanyiza wano, naye ekikulu waliwo ensonga ze tubadde tutayinza kutayogerako. Oweekitiibwa Katikiro onyongedde ne muloopera embeera y'abantu gye bayitamu. Twogedde ku kiwamba abantu ekikutte ejjembe n'okusingira ddala wano mu Buganda n'okwetolola ebitundu bya Buganda eby'enjawulo, okunyigirizibwa n'obumenyi bw'amateeka obukolebwa abo abalina okukuuma amateeka n'ebintu bingi nnyo. Tusuubira nti gye bujja, of course tusabye Katikiro eddoboozi wakati mu mwebaza okulisitula eryayanira eddembe ly'abantu. Tusabye eddoboozi eryo lyeyongere erivumirira ekiwamba abantu n'okunyigirizibwa kw'abantu. Nga bwe tubagambye twogedde ku nsonga nyingi nnyo ze tutajja kutaanya wano, naye okusingira ddala tusanyuse nnyo Oweekitiibwa Katikiro okutwaniriza embuga. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. Nze Katikiro annyaniriza ng'omu ku basajja ba Kabaka naye ate era nga mukoddomi we obutafaanana abangi ku mmwe. Tuyanza nnyo okukyaza. Kale ssebo weebale nnyo. Ensi eno okukula n'eyitimuka n'ekinagisobozesa okutuuka mu ddaala lye bayita yaddeku, kyetaaga nga tuwuliziganya nga bannayuganda. Sirowooza nti waliwo ensonga etasobola kwogerwako. Awo nno ffe tulina eddoboozi ng'Obwakabaka erigamba nti bannabyabufuzi ku mitendera gyonna ekisooka basiŋŋanemu ekitiibwa, ekyokubiri bawuliziganye,
batuule boogere ku bizibu buli omu nga bw'abiraba. Ensi tumanyi nyingi ezibaddemu ebizibu. Tugambe South Africa waliyo abakabbulu myaka 300 nga batulugunya omwana w'omuddugavu, naye ekyabasobozesa okutereeza ensi kwalira kutuula. Awo nno twagala obukulembeze nga butambulira mu mateeka, amateeka gassibwemu ekitiibwa, abantu nga bawuliziganya. Kitwetaagisa okukakkanya obusungu mu Uganda, kuba Uganda tuyineemu ffenna. Tukakkanya obusungu kitusobozesa okutuula ne twogera ku nsonga enkulu ez'essimba ezikwata ku bantu bonna, era eyo yejja okubeera ensibuko oba omusingi gw'enkulaakulana mu nsi yaffe. Awo nno nsanyuse nti nno seboze n'abantu bano bozze nabo ne twogera ku nsonga ezo, ntera okukyaza bannabyabufuzi. Ne wiiki ewedde nabadde n'abeNRM baabadde wano twogera ebintu bingi. Ndowooza nti okuwuliziganya nsonga nkulu, era bwe tunaaba tuwuliziganya ebizibu byonna tujja kusobola okubinogera eddagala, kuba Uganda tulineemu. Abantu tukyuka naye Uganda ejja kuba nga tekyuka. Awo nno kwaniriza era n'olulala tweyongere tusisinkane tubinyeemu, kijja kuyamba Obwakabaka, kijja kuyamba ne Uganda. Baagala twogere ne ku Luzungu. I've been meeting Honorable Kyagulanyi. It's our custom here, we meet all leaders of different political persuasions. We meet people of different ethnic characterizations. We meet people who profess different faiths, people of different religions. For as long as everyone acknowledges that the Kabaka is the custodian of our heritage, we meet them. Because Uganda is a nation filled with people of different attributes. Only last week I was meeting NRM leaders. Now I'm happy to receive a delegation from the NUP led by the party president himself. We talked about many things, key among which is the need for dialogue between Ugandans. Bitterness and acrimony cannot settle us down as a country. If we cannot talk to each other, it will be very difficult to experience social and economic transformation. And it may be difficult to realize middle income status. So we need to dialogue as Ugandans. We need to listen to one another. We need to be patient with one another. There is need for the rule of law in the country, because the rule of law is the basis of justice. And justice is crucial for coexistence and implementation of government policies. So it's important that we encourage the rule of law. It's important that we observe and respect the law. It's important that there is dialogue and respect for one another. Those are some of the things we talked about, and I'm very happy that I received Honorable Kyagulanyi and members of his team, and I look forward to seeing them again. Thank you. Today we visited the Katikiro of Uganda. We are very honored to be received by him. We have had a private chat for a couple of hours. Talked about many things, pleasant and of course the unpleasant. But key among the things we talked about the injustices that are ongoing, the abductions of citizens, especially here in Uganda, the rampant land grabbing that is ongoing here in Uganda, and many other things. And moving forward, we are hoping to hear an even firmer voice condemning such injustices against the people of Uganda and Uganda. Like we said, we talked about so much,
and we are very honored to be received by the Katikiro. Thank you very much, Sebo. We'll be sharing as time goes on. Thank you. Abamawulire ndowooza ennyonta ewonye. Kino agenda mani nkwate mu ngalo.